Mugulu namalayo emyezi gyali mukaaga. Jjukira malayika gwe baali batumye okuntwala baali bamuwadde eddakiika 3 nga z'alina okuntwalira okunzigirako wano okuntuusa Mugulu then n'okunkomyawo. Naye bwe twatuuka eyo twalwayo kubanga ate alina emirimu emirala gye yampeera eyo okugenda nga nkola. Kati nemalayo emyezi 6. Jjukira ate baali bamuwadde eddakiika 3 wano okunzigyawo. Naye alina engeri emyezi 6 bwe gyaggwaako alina engeri gye yakolamu n'addira emyezi 6 giri gye namala eri n'agyenkanyankanya n'eddakiika zino 3 eza wano. Ebintu by'omugulu byewuunyisa nnyo. Kati yaddira namulaba alina akantu ke yakola. Yaddira engalo ze n'akuba ka triangle, nga ka triangle bw'okamanyi bulungi ka shape. N'addira kati kano akasongovu n'akatunuza eno wansi ku nsi, n'addira kiri ekigazi n'akitunuza waggulu. N'abanga akagaziyamu katono ne tuyingiramu ako akantu kati ne tutandika okukka wansi nga tukkiramu ako ka triangle ke yakola. Jjukira eri waggulu yali awandiseeyo emyezi 6 ate ng'eno wansi ataddeyo eddakiika 3. Era bwe twawanuka eri waggulu mu myezi 6 nga bwe tukka wansi weetuti mpola ne tutuuka, twagenda okutuuka wansi eddakiika nga ziri 3. Navaayo nkugambye nakomawo okutuuka wano ku nsi zaali essaawa 7 naye ngenda okuzuuka zaali essaawa 7 n'eddakiika 1. Era yayagala ndabe eby'essaawa kubanga nze namulayo yali ajja ng'agenda okuntwala. Yali amutumye yamugamba eddakiika 3 era yakozesa eddakiika yaddira giri emyezi 6 gye twamala eri n'abaako engeri gye yagyenkanyankanya n'eddakiika 3 ez'eno ku nsi. Era bwe twagenda okukomawo bwe tuti okutuuka ng'eddakiika ziri 3. Kati eddakiika jjukira eri twavaayo okutuuka wano eddakiika 3 zennyini, naye yayongeramu eddakiika 1 nagolokokera mu ssaawa 7 n'eddakiika 1. Eddakiika 1 ndowooza yandeka n'ensooka mbanga awummulamu katono then n'endyoka n'enzuukuka. Era bwe nazuukuka ekintu kye nasooka okukeberako yali ssaawa, ekyewuunyisa ey'oku ssimu yange, ndokola nga ziri ssaawa 7 n'eddakiika 1.